tukulisizayo nyata mlango bwaba kama baffe saidi eyogo munango mulungi yekumide ku BBS Telefina MC Mazinga nkyali wo kurrensi 5 bannaffe bali mu mitwalo jejo 15 ate nga bannaffe Masindi bali mu mitwalo 6 mwongeremu vibe okuja nga mungamba nti guba muki munanansi okay akatuluke tugenda mukeka ekikuske kino lwenyimirira wano n'enkuwa mbanjagala okisomere mu ddakiika ezimpewa ssemateeka 2 banno bakitegeere obubonero bumeka biriko ebibuuzo 15 babe nga bakola ki babitegeera bulungi nnyo. Nzalapita Geoffrey Emmanuel okuva ewaffe eri mukyalo okola mulimu ki Geoffrey? Nze nsiika chapati. Geoffrey Emmanuel asiika chapati ate omukulu kozesa kano Kapasa Daniel okola mulimu ki? Weroda mwamu twocera ebyuma taata kafume mukasa. Nze Brian okola mulimu ndi painter. Kiwedde ate kunte ekyaziremu onnoonya abadesigninga studio wennayimirira kakati ssebo omukulu pozi ogambye gwe mwami ani? Nze Geoffrey. Mwami Geoffrey ngenda kuwa ekikusike okisomere banno mu ddakiika 2 ebibuuzo biriko bino 15 owangulwa musimbi nano banno balwanirire nze nkusimbye eddakiika zitandise tokibalaga ate bwotyawaawaawo. Abantu abalya mu kasasiro babeera batya? Balalu. Omuntu akulimbalimba n'akugyako sente batumuyita mutya? Muyaye. Ebintu fruit gye singa okulya egituleetera ebya mugaso? Miyembe. Emmere zaffe tufumbira mu ki? Sepiki. Ebyennyanja tubijja mu ki? Mu nnyanja. Waliwo ebintu bye tutera okugula ku kkubo nga tubadde tutambula mu motoka naye nga byakulya babiyita batya? Babiyita fruits. Omuntu waafa tubeera n'ebintu bibiri oba omuntu wagamba nti oba ofudde tubeerayo ewagulu wa Katonda waliwo we tugenda wanawa Genda mu ggulu emugaye bamugeyeena. Abashawuli ne balinayo ebintu gye basinziza bakiyita batya? Temple. Waliwo ebintu abakazi bye batera okukozesa nga babinywa bagamba byongeramu amazzi babiyita batya? Obuseera. Enkuba weba etonye waliwo ekintu obudde bumuliridde empiiga abakyala bye batera okunywa oba bibongeramu musajja mujja temunnategeera nti tuli ku BBS Telefina era wamu ne Kunta Production bannaffe we batyo ate nabo we bakitutte speedi yayiri abe Masindi nzize ku saidi yaffe yaba Soroti boys muli bulungi soka obuuse ku bantu bamulye ku mannya go n'omulimu gw'okola. Amanya nze Kabuye Fahadi. Esibo Ndi interior designer. Interior designer wama motoka. Mayumba. Tata amanya nze Ibrahim Sekinobe era ndi electrical engineer. Goli mu byamataala. Okay, sebo omukulu eyambadde ka green. Amanya gange bampita Seguya Zakaria. Ndi musajja mutunzi wangu ye Soroti. Kale zinadde okunywa wanono wetuli wetugendera mu katulu kafa kekikusike obiwedde captain semberako waneeno njagala nkuwe ebibuuzo byaffe naye ssemateeka atuwadde eddakiika meka 2 sembera kazinda soko sembere kazindaalo bulungi okwatidde wano tandikira wo tosembera mabega. Tukozesa ki mu kulima? Nkumbi. Kiki ffenna kye tutya tetukola nnyo okufuna ssente? Obwavu. Abakyala abatunda babayita batya? Bamalaya.
abantu abetulisizaako bomu nga si batujju bayita bati abamalirivu ennyo balumira looyo abantu abamalirivu ennyo mu kukola ebintu babayita batya bamafiya ekifo wetusula kiyitibwa kitya nga si nnyumba lodge ekifo abazimbi babeera bakola ki babeera bazimba nga bazimba ki nga bazimba ennyumba ebizimbe ebyo ebibeera wano ku mumwa waggulu wano nga si birevu bino babiyita batya mustachi mu luganda buswiriri entuumu y'enjuki bagiyita batya obungi bw'enjuki enjuki ennyingi baba bagiyita batya ekyo ekisaaganda bintu kyera tulumanga mu kyalo mu bigere eri wansi envunza tukozesa kyogolola engoye paasi bwenteekako fani mbeera mpulidde ki bugumu tuteeka mu kyenku mukyoto biki ebitwambazaga mbu tusinga enkuba etonnya bisooto tukozesa kyokkukwata emmese kamaso tujja obutera okukwata ku mubiri kuno buba nga si mbalabe tulututtu nga si butulututtu waliwo ekirala nga si butulututtu ekirala sibawulira mupe vayibu sibawulira kati ngombo kyeriko omuntu yenna gwe bitategereka abeera anywedde ki omunanansi omuntu obukwata ku feesi kuno nga si butulututtu luba luwere mbuzendeko sayizi lunenemu ku luwere buba buzimba sebo si buzimba nabo bulakola ku lususu kuno olaga nti tompanulira amaaso ojja kundwaza ki ensundo enjuki weewaawo obudakiika bwa bulwanyije n'abaddeyoko n'emayigo omusajja alina sipiidi mu kusoma kakandooza mukirabe bannaffe bannamasindi mukirabe sipiidi gye bakisomeddemu munnange gwe omulungi atulaba saidi yekka bagiyita bbs telefina eyaffe wamu ne kunta production okutuusako programu ensi 5 omanyi uganda muniniye mu katundu akaddako ate tulabe kiki owewaka kino kyekibuuzo kyo weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ensi 5 omanyi uganda. ng'omulabi wa terefayina era awoomerwa empeereza yaffe weebala okutwekumirangako n'okutugoberera buli kadde olw'okwongera ebyassava mu nteekateeka zaffe mu mwezi guno omutukuvu ogwa ramadan buli ku makya ssaawa 10 okutuukira ddala ku ssaawa 11 tukuleetedde aba house of zaka bano nga bajja kutwegattangako okwongera okunyikiza ku nsomesa y'omu mwezi guno ogwa ramadan olwo ate okuva ku ssaawa 11 okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'okumakya wano bannaffe abahamadiya nabo bajja kutwegattangako tuva ku terefayina nga bwe twongera okuteekerateekera ebikusanyusa. mulikayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe saidi eyo tukyali ku programu ensi 5 omanyi uganda abakulu abamanyi uganda okuva Soroti ndi nabo n'abakulu abamanyi uganda okuva Masindi ndi nabo tugenda mu katundu kaffe ak'obubonero bw'olabira ku sikrini eyo munnaffe gwe owa Masindi ate nawe owa Soroti n'obanga obulabira waneeno akabonero k'olaba onyigirawo epa ate ne tubanga tugenderawo nga mu ansayo naye nga sinnakutwala eyo bannaffe aba Soroti omusimbi mulina emitwalo 57 ate nga bannaffe aba Masindi balina emitwalo 18. tugende n'akabonero kaffe akasooka maaso ku lutimbe luuyi luno lwempulidde lusoose omukulu ono kapiteeni kampuni ya Audi ey'emmotoka kampuni ya Audi ey'emmotoka emitwalo 3 bweddu saidi ya Soroti mpa akabonero akaddako akabonero kaako bannange oba ntera kalabawa kalinganga ekinyonyi ekimanyuseeko ebiwawaatiro bakatunuulidde kigenda baluma nnyo nga nze nga bawadde ansa kigenda baluma kaganye muŋambe nti kaganye oyo bulu bandi kyemugate mumulyanga kabonero ka bulu bandi ok tufune akabonero akaddako kabonero akaddako kaako awo mukulu saidi eri
kabonero k'amafuta aga gaasi. Owulira obusungu ama mumuwe ansa entuufu. Ekibiina kya security kikola ku bya private gaadi bakiyita batya G4S. Emitwalo 3 ogyewangulidde. Mukulu gaazi yewammwe yatandika ddi okozesa akabonero ka G4S. Okay, akabonero akaddako omukulu yasoose Captain Said Logo ya Instagram. logo ya Instagram. bakola biki? Mukutu gwa mugatta bantu. Emitwalo 3 ogyewangulidde. Eruyi luno mubeeremu ne vibe temutya. Leeta akabonero akaddako. Captain Soroti. Kaka akabonero bonyize. Kaganye kakiyangu wansale eddiiro. Akabonero ssebo onyize nga tolina ansa togirina, obeera osalirwako olw'okufiiriza banno obudde omutwalo ogumu n'ekitundu. Saidi eno sembera kazindaala ako Kamakere University. akabonero ka Makerere University okakasa leero sika akafumbe mukasa. Esente ozewangulidde munnaffe ow'Emasindi. Okay, tufunayo akabonero akaddako ako ka Makerere University. Akabonero akaddako kaako asoose okugira ka Nairobi Brewery. ni banna oli bulungi Nairobi Brewery. Saidi eno mukusangu bawadde aŋŋambye ka Nairobi Brewery. Kaganye basiraamu tebamanyi bika bya munanansi. Essebo Kalaba ku mwenge gwa pirisina. omwenge gwa pirisina. Ye mukama wange. Oli musiraamu? Liswaba ne mbalaba nga bayitawo nagwo. Emitwalo agirwaniridde ne gikomawo. Ekyo kyakunywa kya pirisina. Fe abamanyi obulungi nnyo ebika bya pirisina. Ako gwe tukalaba. Leeta akabonero akaddako. Kako kieskisho kirimu redi ne white. Adanyi buno buntu bwangu. Kale bubeereye eka oddeyo ne weegeyamu n'ogamba mama era kino mama era kino. Kaganye Saidi Soroti kaganye eyo Shoprite bannange laba nnuli bwagamba mbadde nkimanyi twala eyo Shoprite bannaffe nga bo ba supermarket naye nawulira nti wali baagijjawo. Okay, mpaka kabonero akalala. Kaako essebo omukulu mpazi wangambye erinnya gwani akazina okoba okozesa? Erinnya nze Ibrahim. Akabonero kaako akabonero ka Uganda Communication Commission. Uganda Communication mubadde na mukamanyi emitwalo 3 oluyi luli. Okay, tugende akabonero akaddako kaako akabonero bakalaba anyi waliwo Kabaka Mwanga mukulu oli yasoose. Waliwo Kabaka Mwanga we yagambira abajulizi abo bagende battibwe ne babakumako omuliro. Mubadde mukatunulira nga abalaba emmuli ziri ezaayo z'abajulizi. Kakati ssebo Ku kabonero ka African Queen. wangi taata Kabonero ka African Queen era nga tendekero lya African Queen oba lisangibwawo sisomanga yeeyo bakulu wali asobola omulonda. African Queen simumanyi bulungi. Sebo sooka ogyosembere bulungi. Ensimbo ya Christian University. Okay, Christian University bwe banga bwetyo bweri emitwalo gyo meka obunkenke buli wano mu nsi ttaano. Tugende kabonero kaffe akasembayo. Mukulu asoose muwulidde luyiru logo yebyemitimbagano yabitegedde nadda ne mukati n'akatagga logo ya YouTube. Gwe munnange ali ewaka bw'obanga tusobodde kufuna kade katulabira wano ku BBS Live naye ojja kubeera nga yate ku YouTube otulabira okwaka akabonero. Bannaffe aba Soroti
bo bakugamba abali mu mitwalo 7,50 ate nga bannaffe ab'amasindi bali mu mitwalo 24 kyokka. Akatundu kano kankawumulise waneeno naye nga teweerabira kusigala nga otulaba puroguramu ensitano. Manyi Uganda kunta ate nga yo yekutuusako ekifaananyi kirungi n'otulabira ku BBS Telefayina eyaffe ensitano. Omanyi Uganda gwewaka kino kye kibuuzo kyo. Weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ensitano. Omanyi Uganda.